Angeye ate yawasaba njovu sofa wekitiibwa kiyimbasebe omutaka ndowooza omutaka bwokka obuli ebutambula bwe baabengo ate ng'ogwakasule tuli naye kirungi nnyo waze okuwagira muzzukulu wa Lukomono ave Butambala. Abekitiibwa mwenna abali wano n'abakungu, nsanyuse nnyo okubalaba. Nsanyuse nnyo okulaba omukungu ono William Kitangwe. Sisawuse kati okumulaba. Era ensonga zino ez'obwegasi nalwo ezikwatako nga Buganda tatandise kati kuzibeeramu. Emabega eyo n'abadde atuyamba okutereeza ensonga zetubadde nazo ez'ebyobwegasi era nkoze kinene nnyo bw'oba obadde ogoberera ebyobwegasi mu ggwanga lyaffe lino okutuusa ndoza lweyawummula. Awo nno kyassanyu okufuna abantu mwenna abatwegasseeko mu lugero luno tuliko olw'okuza Buganda ku ntikko. Eby'okuza Buganda ku ntikko si bya ngombo oba okukyamukiriza abantu balyoke batukwire mu ngalo. Atukitegeeza naye tetusobola kukituukako okujja kuba tulina abantu abamalirivu nabo abategedde entikko eyo gyeri, abamanyi nti okuzimba Buganda mulimu gwabwe si gwaba Emmengo kuba Emmengo bantu balina kubazaalawo nakyabaza abaana wano abato omwana akuzaawulira n'abuuza wabona ne wanzaala omwana kimuuza. Ab'Emmengo be baffe ffenna, be butaka bwaffe ffenna, n'olwekyo tufuna abantu abatwegattako mu buli mbeera. Ffe bakapiteeni ba ttiimu tumanya tugenda kuwangula n'ekikopo kitukwase. Awo tubaniriza nga bwe mumanyi Ssaabasajja Kabaka yatulagira ensonga eyo. Nze n'ennaku z'omwezi nkyazijjukira 31 Julayi 2019 yali atyogeddeko mu bifo ebirala naye atudde ku Namulungu ng'ali ku mikolo egimu egisinga obukulu mu Buganda. Batujjukira bwe gyali kweza emyaka 26 ng'ali mu Namulungu enkumba n'atugamba tulina